ya Senji ayiri 075 859 981 oyo ne mchala making sure that every day afunirayo ka ata ya akantuka okay wabula ate umwami Mayanja tata wabajeze ka million yatandise okubanga ate atukira ddala ku miti emito nga kwatiddeko wamu naba Africo band baguddeko ku baana abenjawulo ne basobola okubanga ate baba mentoringa baba nurturinga nsobira nti ddala nga bw'omuyise music father atino kyali mukola ate kyanjawulo muko era kituzaamu amanyi okulaba nga omusajja abangi gwe tulabirako yatuzaalira abaana abalina ebitone ate ayongedde okubanga but do you know what it means okera ku machano uzaala Chameleone nga mutabaniwo AK47 nga naye mutabaniwo Palaso mutabaniwo kati yaliko actually the next legacy again holding a legacy ya Uganda musically nabagamba no singana fe twalina books of records Palaso yaddako very the next big icon that is going to hold legacy ye again okuleading a generation is Palaso and watch me so bubango yo mutabano this is an attribution to the management mwali ntije buvuddeko okuva we are joining kama Ivan tulaba improvement nga atesuse yeah bulbobera settled Palaso yali omanyi wobe a wild dog ojimanyi eba nungi eba osobola okubeera tamed nayo oluusi lwa kubeera tennabeera stabilized bambi ulizo obutategeera kirungi kigirimu so Palaso yayimbanga nga mulungi is like good naye nga bambi ali mu nsi like yetaaga omuntu amutegeera n'ategeera ekimuvaamu n'akikamula amugamba nti ensi ekwetaaga n'akimukamulamu and this is what Ivan did nga bwe nkugambye a world dog ebeera onungi nga yetaaga just a good master rugana nyiridde noga kino ekiwanga kino ebyoya nga kirungi naye nga ebadde kukube etaya so yali ebulamu just tuyiso yeah someone omuntu oyo so okay katulabe embozi ya tata Palaso tata Jize tata n'abalala bangi ne Bafrigo nga bakwatidde wamu okubanga ate bakola bazimba generation eddako and boys we have those who are blind and those with low vision but qualified to come to school of Salama we allow those with visual impairment is a ticket to bring you to our school. They bring children from very far and when they reach here they go back when they are changed when they can move by themselves from maybe the kitchen to the main house. For instance, from Salama here, they move from their dormitories to classes, then from classes back to the dormitories. Erinnya lyange nze James Wasula nga ndi mwami wa Ssaabasajja Kabaka eyawummula yali atwala essaza yali ayamba ku mwami atwala essaza lya Kyaddondo bamukimanyi Kyaddondo ly'essaza lya Ssaabasajja Kabaka eddene ennyo ery'amaanyi ennyo kale nange mpulira nti nessanyu okubeera nti naweereza ng'omumyuka wa Kago mu ssaza lya Ssaabasajja eryo tuli basanyufu nnyo mutuzizaamu nnyo amaanyi njagala okwongera okukuba omulanga eri gavumenti nga mpita mu kitongole kya National Council of Sports nze ndi wa byamizannyo nafuwako ku firimbi y'omupiira ogw'ebigere nembeerako omumyuka wakulira ekitundu ekyaddukanyanga omupiira ebiseera ebyo nga tugiyita league committee nga nze vice chairperson waakyo kale ebyemizannyo mbimanyi nnyo. National Council of Sports tubasaba emizannyo gy'abaana bano najjo mugiteeke ku mwanjo abaana bano babeere nga beewulira nti bali bamu ku bannayuganda bonna baleme kuwulira nga abo basosola n'olwekyo tujja kusanyuka nnyo nga Olympics eweziddwamu amaanyi okulaba nti emizannyo n'ebirala co-curriculum activities zibeere nga zongerwamu amaanyi abaana bano babeere n'essanyu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tubiramu ne muwulira ddala nti bikola bye tubaleetedde. Owulira? Muwulira bannange babatonedde ebivuga nga munaalina obbikuba
Basebo nagwa wano nga kinkutteko nnyo nga ndaba essomero lyaffe abaana baffe bazzukulu bange nga ndaba waliwo ekibulayo era bwe najja wano nga sinafuna kintu kyonna nensuubiza nti nze nja kunoonya mu baana bange mu bakwano bange mu bayimbi bange mbe nga ndeeta ebivuga tutumbule talanta zaffe eziri wano. Neebaza Mukama Katonda nti kisobodde okutuukirira nga kiyita mu mwami Matovu ne mwami Wasula neyo giteeyo mwami Palaso yagimpa nkyanoonya ebirala. Manya gange wantusako Busheshe Shrubs. Ndi mu primary 6. Primary 6. Bw'omaliza okusoma oyagala kubeera ki? Bwe natondebwa. Natondebwa mmanyi okuyimba. Era ne ku kyaffe nga ndi muyimbi. Kati bwe nabeera nga ndi wa myezi 3 nga nkyali muto nenja nfuna ttaaka y'obulwadde bwa measles. Bwe nabufuna bazadde bange tebalina kye basobola kukola ku lw'obulamu bwange naye ku lw'ekisa kya Katonda ndi mulamu. Teweegomba kufuuka muyimbi? Obuyimbi nandi bwegombye era mbwagala naye nga simba nnyimba za nsi. Muyimbi ki gwe weegomba? Neegomba omuyimbi gwe bayita Judith Babiri. Mpulidde bulungi era mpulira n'essanyu linsuseeko lwakuba nze bwe nsanyuka sitera kulaga naye nga mu mutima ogwange mba musanyufu. Abaana abo bandisanidde na kubatwala ng'abaana banjawulo ku balala kubanga nze waka ndi mwana wanjawulo simalaga nfuna ekitiibwa kyange naye abatwala bwe batya abaana nga babasosola bakimanye nti beeridingira bikolimo kuba omwana bw'atyo bw'omukola ekintu kyonna n'asirika ye Katonda aba akiraba. Kati ye okusirika kwe bwe tukuze eno aba akolima. Kizaamu nnyo amaanyi kuba nti abaana ngaabo bakumanyi oba bamanyi ekibiina ate nga tebalaba naye amatuuko ga bantu bagezi kwe ga kinnyongedde kitwongedde amaanyi okuba nti bambi tebakwatiriza. Thank you, Mr. So wonderful. We are in the school, we are in the school. We say thank you, we say thank you. We say thank you, dear Mr. We say thank you. We say thank you for what you have done. yakodde initiative nanoonya abakyali be Palaso. Thank you so much. Yo neeba nsigo kubanga nga bwe twogedde nti Taata Chameleon Katonda nga yakuwa abayimbi abasinga mu ggwanga muno ate noba nga okyasobola okukola ekyo. So Bible egamba blessed is the hand that gives.